olaba olukungana lwe twakavaamu ng'ennaku za mwezi 24 Novemba kyanyamba nnyo ku luno saakiyitamu nzekka nakiyitamu n'abakadde b'ekkanisa bonna baategeera kyempitamu bulijjo ne boolaba nga neebaza nnyo omusajja yamaliriza n'atuwa tenti nga twasanga obuzibu mu tenti eno gye mulaba gye twateekawo yali yakuna twajjawo tenti zaffe ku Sande nga tumaze service nga twamaze okukiryalinga nga tebamanja wadde ekikumi eki oyo n'aga nti neekubye nga situlowooza nti omuntu amala geekuba eyasooka eyo bagituwa ne basayininga n'okusayininga ogenda ku store ne beefuula ne bagenda ne tukwata ey'okubiri ne tuba neeyatuguumaaza paka Wednesday ng'atuguumaazizza buguumaazi bonno baali balowooza nti nja kuggulawo omusango mu kkooti nyine kkooti mukwano temusobola gisimatuka amazima ga Katonda nkiddemu nyine kkooti tosobola gisimatuka amazima ga Katonda era eyo gye nabiteeka mwalaba olukuŋŋaana ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 24 nga sitaani talina kyaleseeyo yajjayo ebyokulwanyisa byonna yalwana ne yeemalayo naye ku luno ekyanyamba buli aneetoolodde ku lusegere olutalo tebaalumunyumiza yalulaba n'amaaso ge nga mwe muli n'emukwano gwange omwami wa LTV Jimmy Ojambo yanga nti kubanga namukwasa obuvunaanyizibwa yabasoosinga tenti n'asoosinga esooka n'asanyuka nemugamba tosooka kusanyuka nze mbimanyi n'akomawo nanga nti eganye naye nga sente tuzirina tugenda okufuna eno gye twamaliriza nayo nga waliwo n'abatuddiza sente nga ziri ku akawunti ze twabaweeredde mu cash nga bazituweeredde mu cheeke nga cheeke zirina okuyitamu ng'olukuŋŋaana lwaggwadda era zaayiseemu lwa 6 nga twabawa cash baatuddiza cheeke sitaani ng'atusooka. But I know that God is bigger than the problem. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. I know my God is bigger than my problem. Kiŋŋambira abantu basatu nti my God is bigger than my problem. None of you knew what we went through to organize the fundraising service. None of you could even imagine the slightest thing on about what we went through. Akukannaku zino naye nga bwe bantuukako ne mu njiri temwabirabako temwafunayo kabonero konna kalaga nti ndabika nnyina byempitamu era olunaku lwali lulungi luzibu lwaki mbigambye simanyi byotandikiddemu simanyi mwaka gobe gubadde gutambula naye manyi kimu bw'onoosiga Katonda n'onyweza Katonda ogenda kumalako n'engule ey'obulungi bwa Mukama ogenda kumalako ng'olina abundance zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. The Lord promised to crown our year with his goodness and our path is going to drip with abundance. Katonda yatusuubiza mu kisiibo kino singa mwenna mumanyi abampuliriza singa mwenna mweyiwa kukana ne wiiki eno ekisibo kino kyonna singa mweyiwa wano kati abakadde b'ekkanisa bo bamanyi nti siri muntu wa bulijjo bakimanyi n'emikwano gyange bakimanyi abaana ba worship team ababeera ono bakimanyi abakwaya abaweereza bakimanyi twatuuka ku Lwokusatu nga tewaliwo kintu n'eki naye nga twasasula nga tuwaliwo kintu na kimu Musumba Kayizi twatuuka ku Lwokusatu nga bono tuwaliwo kintu na kimu Lwakusatu naga nsi kyabawadde ate simu nga zitambula
buli ayina tenti nga bamukubidde dda bamuzigirira ebifuna gye biri. Bujjingo baba kuwa 3 tukuwa 5 tomuwa. Bujjingo baba kuwa bwezi tukuwa bwezi gaana. Ate abakadde nga bantuukirira mwami Fred ono nga ntuukirira namuga nti kyoba omanya kiri eki nti olukuŋŋaana lugenda kubaawo ate ne tenti tujja kuba nayo. Omusajja ono wa Lumias ono Lumias Events Mukama amutwera omukisa. Kubanga tenti gye bandisibiddewo ennaku 4 bagisiba okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro nga buli kimu kiwedde nga byandikoleddwa mu nnaku ezi. Bwe twali tujjawo tenti zaffe nga tumaze Sunday service twali tuzijjawo lwakubanga tenti zino nga bw'oziraba nti ganene nnyo gazimbirwa nnaku 4 ekintu ekikolerwa ennaku 4. Katonda yalaga amaanyi ndoze yatugezesa ffene yalinda alabe ngenda kulangira kule ndi olukuŋŋaana terukyabaddeyo. Abalabe baffe buli kaseera baali balinda kimu kyokka kiswalo ne tufuna ekintu ekisingayo obulungi mu linnya lya Yesu. Olukuŋŋaana olwatawaana bwe rutyo lwamaliriza tuluggyemu kashi obukadde 213 nga luvuddemu puleegi obukadde 3 n'okusoba. Olukuŋŋaana lwavaamu ekitundutundu ky'akawumbi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Oli n'alemesa naye na buli ayina tenti mu ggwanga n'abanga amanyi nti waliwo eziyinza okumuweebwa nga nnyingi okusinga ffe ze tuwaayo ng'azimuwa tagitwala nti alina kyagenda okukola. Azimuwa ewa Bujjingo gye bajjewo tenti waleme kubaawo tenti era waleme kubaawo lukuŋŋaana. Naye nze ebyo mwenkulidde eyaŋŋambanga nti embwa zinsinga kubanga ndi mwana wa muko sirowooza nti yali amanyi bwafaanana. Waliwo abantu nga watondebwanga tebigenda kubeera byangu naye ng'oli muwanguzi n'okukirawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Aliwo agamba Mukama oyo yenze n'oyo byembiseemu tibadde byangu naye nkyaliwo. Okyaliwo owooluganda omwaka Mukama agenda kutika engule ey'obulungi bwe engule ey'obulungi bwe engule ey'obulungi bwe engule ey'obungi ey'obugimu. Twakuŋŋaana wano nga n'enkuba naye eringa empendule. Ne bagamba enkuba mugireke terina mutawaana. Ate ne bano nabo tebalina mutawaana. Nkuddiramu wali nkubulire kye nayogeddeko maliriza enjiri ya leero. Teri mulabe gw'olabako nga Mukama amuwadde victory. Njagala kiyingira mutwe gwo kikugweremu. Teri mulabe gw'olabako nga Mukama amuwadde victory. Nti kati oswale akulinnyirire sitaani akyakyanke kubanga yeesiga Mukama yawanguddwa. Bayibuli egamba nti ebibonobono by'omutuukirivu si bitono biba bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Zabbuli 37 tusomewo. Psalms 37 34 Zabbuli 34 olunyiri lwa 19. Ebibonobono by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna one by one. Ojja nga bw'olaba bwazza kutaasa paka leero n'ekyo ky'otunulidde leero mwesige agenda kikutaasaamu. Mwesige agenda kikutaasaamu. Zabbuli 37 gye mbadde mbikudde egamba bweti olunyiri lwa 10 era kubanga wali bakaseera katono n'omubi talibeerawo. Weewaawo ekifo kye oli kitunuulira naye talibeerawo. That's it. Olw'e12 omubi yeekobaana ku mutuukirivu aluma obujijji nga amusunguwalidde. Mukama ali musekerera kubanga alaba ng'olunaku lwe lujja.
ate sente z'ababizifa sente z'ababizifa baziteeke wantu si kuzimba Bwakabaka kuzimbulula nze ebyo kuliddemu bye mbadde ndaba ebyo ndabye abantu nga tamanyira owayitibwa tamanyi yakuyita tamanyira owalokoka tamanyi gy'ova najja nakwekiika mu bwati naye Katonda wange aswaza omusajja yasasula kololo yasasula Namboole era ekyo nakyo mbabuulira mawulire mapya temukimanyi omusajja yasasula Namboole nga twakavaayo 2019 n'asasula emyaka mingi maaso tetuddange Namboole mwamulaba akolerayo tulina Katonda omunene yakola ebyamaanyi sibawulira tulina Katonda omunene yakola ebyamaanyi tulina Katonda omunene akola ebyamaanyi byamaanyi ebyamaanyi 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 ne Pentagon ejja kuzimbibwa ne bwe baneeyambula ne bwe banaatambula nga bali bwerere ne bwe banaakola batya olunaku lwa Pentagon teruli wala esituke zikubire waggulu mu linnya erya Yesu omusajja yasasula n'ajaganya n'agamba mbu tuli bannabbi ba bulimba era asiguukuludde akoze ekyamaanyi asiguukudde bannabbi ab'obulimba tebagenda kudda Namboole ekisaawe yakisasudde manye abantu abamu muyina bategeera luvannyuma kati kuffe naye ani nabbi w'obulimba nabbi w'obulimba yefe abaali bakolerayo oba ye yasasula emyaka egitalibeerawo nga tagirabye yasasula emyaka egitalibeerawo nga tagirengedde oli nabbi mutuufu naye twala babiri mu maaso nabbi omutuufu nga bwe yeeyita tiyalaba biri mu maaso yasasula 2020 situlinyayo 2021 tetulinyayo 2022 tetulinyayo akani naffe twakimulekera naye 2020 ffe twakola independence night yali scientific baliwo abagiriko nga muli waka covid ng'agenda maaso ng'obuweereza butambula 2021 ne tukola independence night nga muli waka nga covid abantu abadde lockdown naye nga n'obuweereza butambula 2022 ne tugamba koze Namboole batwalayo nti katugende Kololo ne tulumba Kololo najjula n'abooga ekitabangako Kololo tewaliwo kizibu Katonda kyaliganya okirabeko naye nga kyekize okuwangula ako koba oyiga olwalero tunayongerezaawo enkya kiŋambira akuliraanye obanga obadde tolina byakulabirako labira ku House of Prayer tewaliwo kizibu kyolabako nga kize kuwangula apaana buli kizibu kyolabako kiri feeke kyegulumiza Bayibuli ega nti omulaba awulugumanga empologoma anoonya gwanaalya naye nga tetuliika ataliika kubira Mukama engalo ez'amaanyi ataliika kubira Mukama engalo eza waggulu munange twagamba obanga ffe tuli bannabbi ba bulimba nabbi omutuufu katumulekere Namboole ensi bwe yatabweti ffe ne twegendera Kololo Kololo najjula 2023 twabadde Kololo ani atamulabye aliwo agali kyenalabye Kololo sikirabanga wanika emikono okubire Mukama engalo ez'amaanyi eyatusuubiza yatugamba n'okuyigganyizibwa mwekuli kyoba okola kola obutuukirivu akuyigganya takuyigganya lwakubanga babba muwogo we akuyigganye ng'akulanga Yesu amiina akuyigganye ng'akulanga kyewakkiriza kati kino kye twakkiriza obulokozi bwe twakkiriza nannyini bw'alina amaanyi mangi nnyo nannyini bwa yeerwanirira yeewolereza nannyini bw'akola eby'amaanyi
aberi yategere kyengamba naye temwaliwo nga basasula nambole tumuveemu mwaliwo yakoleddeyo kye yasasula abantu bewendulira ennaku bagoba Yefusa ne bamugamba genda oli mwana wa mukazi mulala n'agenda yali ali awo nga bazze ng'ennaku ebali bubi ndibandi awo nga banjiganya bazze ng'ennaku ebali bubi ng'amabanja agabali bubi ng'endwadde zibali bubi ng'ebizibu bibali bubi ate nze kembabuulira amazima nja kuggulawo oluggi nze nalokoka ndi mulokole era bw'oba wankola obubi ng'oyagala kujja kunneebuuzaako oba weetaaga buyambi jangu naye okimanya nti nja bukuwa ate njogere kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze ate gwe wali ontulugunya nga bikwese buli antulugunya bw'obanga otuusewo neetaagira jangu jangu banzijako abandi ku lusegere abalina emimwa eminafu n'embuto ennafu. Greed is the worst enemy of a human being. Ow'omululu obudde bwonna bamukwata kutu ne batwala. Nsobola okubalirayo nga 10 be bakanzijako nga bamanyi nti ne bwe tujjawo gundi ago ge maanyi ga Bujjingo aba awedde kasi tojjawo gundi Bujjingo aba awedde oyo gojjawo ne baba mumbikira olwaleero nsigala ngenda mu maaso kubanga nze gwe nanywererako bamuyita Yesu yafa n'azuukira yawangula amaanyi gammwe ag'ekizikiza yawangula amaanyi gammwe ag'emagombe yawangula amaanyi gammwe abakadde b'ekkanisa mwakirabye tenti twazijjawo lwa Sande tenti okuyimirira enaakola olukunga ne yayimiridde lwakuna kiro ng'erina okumala ennaku nnyanga ekolebwa Katonda ow'amaanyi yatuwaddeyo ate omuntu neekolebwa mu masaawa busaawa about 14 hours ng'ekikolebwa mu nnaku nnya kiwedde nga ne kapeti weeri wansi mmeeza nga bwe ziri tables nga bwe ziri buli kimu wezi ogambe badde bigenda bulungi waliwo abagenda okusanga bakubuuze naye gwe nga bazaalibwa n'emikisa gwe ng'ebibyo bigenda bulungi obagambe nti abadde Katonda obagambe nti sinze abadde Katonda batulwana mu buli ango abalala mu kifo ky'okutambula nga batambuza enjiri ya Yesu Kristo batambulanga nga bagamba tukubireyo tukubirano mulooza Bujjingo yayisaani ne bamukubira ne bamugamba togendayo abalala nga babakonkona ku luggi lwabwe tuze kutegeeza togenda mu lukuŋŋaana lwa Bujjingo lw'okusonda ssente ezo eza Pentagon obeera ozisudde busuuzi nabbi wa bulimba ate ekirala ezo azirya buli azirya ne Suzani kati togenda ezo bagenda zirya ne Suzani nibe ne tulya mmere kyeyakawumbi tulya mmere kyeyakawumbi owulidde abamu bwe bakulaba ng'onyirira balowooza nti ebyabwe gwobiridde nze nyirira byange omwana anfaako teweetaaga mmere nnyingi okunyirira weetaaga mutima mulungi kiŋŋambire akuliranye takoza munne mugambe omwagalwa wo teweetaaga muwa mmere nnyingi okunyirira weetaaga mutima mulungi ne babakuwa esefulya y'enkoko ne bakwongerezaako ey'amatooke n'ey'omuceere ne baga lya ndaba goliwo okulya buli amazima gannyini bibanga by'osuula mu kinnya ne babakuwa akabajjo k'ennyaanya kamu bwe kati n'akasambi k'akakoko kamu ne bateekako obuntu butono n'agamba switi lyako nno munnange darling wandiriddeko okubanga munnange gava mu kulya okola nnyo oba wakatandika okulinaga obutunda bubu ne giraasi eno nywa ku giraasi eno kubanga olaba kati gwe oba weetaaga sukaali ate nga tojja kunywa sukaali kati nywa obutunda n'onywanga bwakulabiriza bw'abawo akalinga akakulukuse ono n'aleeta akagundi kasaviti n'asiimuulawo teweetaaga kulya bingi kubira Mukama engalo ez'amaanyi Shetani atalia mama yake, Shetani atalia mama yake,
Shetani atali ya mama yake. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Nyina amawulire amalungi g'ezizoba wa tenti yaliwo. Ng'esiŋŋane ze balemeseza. Obutebe bwaliwo. Abantu ekisingako baaliwo. Nga ne ssente balinado. Abantu baaliwo nga ne ssente balinado. Ate nga bendo ndiwaayo. Ndiwaayo oziwaayo. Banne ngenda kwogera olusoga namwe mujja kunyumirwa. Oba gye muli? Sirowooza nti waliwo neetoolodde mu nnaku zino nga tukola naye agenda okuddamu okutya Setaani. Aneetoolodde nga tukola naye sirowooza wagenda kuddamu kutya Setaani. Setaani azimba mpewo. Setaani baatugamba tumuziyize so si tumuyambe. Resist the devil even the last hour. Nkukakasa guno omwaka Mukama talimba. Ekisibo kino kigamba agenda kutika engule ku mwaka gwo. Engule y'obulungi bwe. Olwalero simanyi bubibe wakalaba, simanyi bizibu bye wakalaba, simanyi mitawana gye wakalaba, naye enkomerero. Enki? Enkomerero. Ogenda kulaba ku abundance. Omwaka guno gugenda kugwako. Nga bwewerabira milioni 5 eka. Si kizibu. Ojja kuddayo eka bagambe walese wano milioni 5 ku kitanda. Tubadde tujjamu empale wano. Naye tugezula nga ate mulimu obukadde busatu nga bwasigadde wano. Naye nga tewe twogera olwaleero naye ekyebibiri kyandikuyombya. Tofaayo. Omwaka ogenda kugumaliriza bulungi mu linnya lya Yesu. Zikubira waggulu obanga okkiriza ekyo. Omwaka ogenda kugumaliriza bulungi. Sitaani yeekyanga nnyo naye tamalaako. Nalaba ono omwana wange owa TikTok eri yeesunga ng'agamba ku Monday ngenda baterayo tent nga ziwanikibwa. Tuesday, Wednesday baanoonya bye bassayo nga babirawo nga bateekayo ebyuma bigalamidde ku ttaka. N'ettaka liwedde okusenda. Naye ng'ebyuma tebiyimuka. Oli n'alwaza n'abebbereza. N'atuuka Wednesday evening n'aga nti sijja kusobola bba wakambaddiza essente. Ngaloza tujja genda mu kooti. Ne bwe buli baddi Katonda ali musasula musera. Njogera ng'omusajja wa Katonda. Ne bwe buli baddi Mukama ajja musasula musera. Njogera ng'omusajja wa Katonda akirindirire ng'embaga. Tosobola ku disappointinga Katonda gwe n'ofuna essanyu. Nentunulira abakadde b'ekkanisa ne b'enkola bonna nga bayongobedde lwakusatu lwaggulu lwakivuddemu. Ebyuma bipangibwa ennaku nnya. Ne mbagamba munoonye bunoonye wala wali tenti. Olukuŋŋaana olw'ekyo muba mutegeera nti siri mu kutegeka byange. Ebya Mukama bwe bibeera. Si byangu naye enkomerero eba nnungi. Mangu nnyo etufuna omulala n'ateeka bubi bino. Bikyali bagenda bijja olwalero tuteeketeeke tuzewo tenti zaffe nga bulijjo. Ate tusobola okubeera ne night prayer eboniire. Tugenda kuba ne night prayer nga togirabangako gwe nkubuulira. Tomanyi ssanyu lyennyina ku Katonda kye yakola kunzigundira Sitaani wiiki ewedde. Amafuta ago gakyali ku ttaka lya Kanani. Ngambye nti amafuta ag'obuwanguzi, obuwanguzi obw'amaanyi ennyo, amafuta ag'obuwanguzi obutali bwa bulijjo gakyali ku ttaka lino erya Kanani abooluganda. Kenkubulira otegere nti byegamba bituufu ye ate nkulimba ompeeki. Kyova olabanga nkola programu ya 24th nga ngikolera mu studio za Salt ngeno teri kyendaga. Naye nze sigala ngenda mu maaso. Nagamba Robert Mutebi wa Anniversary Experience lwakunanga no twali kintu kumacha. Ningamba Robert Mutebi nti e program tukyaliko. Naye tukode mu studio. Yeti yamanya olaki tukode mu studio. Namugamba there is a change of plan. Njagala kukolera mu studio kubanga wano wabeera wakati wa TV bajja kubanga balaba n'okulaba Pentagon tutuule wano. Tuteekeko kaadi. Tuteekeko kaadi eyita abantu kubanga bonna ba VIP guests. Nagamba wama studio ekola naye nga nze nziruse eno teri tenti. Lwakuna Musumba Edward Kaizi yakola lwakusatu Anniversary Experience bamutuuza eri mu kiti nga twandibadde tuba ne tent wano.
naye ng'oli ali mu kudiridaalinga alabe nga tetukyayina bwe tusobola kujja tenti n'atuddiza cheeke nga twamuwa cash cheeke ne tutuduuka mu banka tunoonya obusente tubuwa omulala ne batugaa nti zeetaaga ennaku 2 okuyitamu ne mbaga nti ebyuma bye mumugambe tasooka bitwala bibeere wali tetulina keesi endala gye tujja kuwaaba tazanyidde ku mbaga yange si birthday yange si kintu kyange azanyidde ku lukuŋŋaana lwa Mukama lwa kuzimba nnyumba ya Katonda wagenda kubaawo omulala Katonda ayina bangi abalina ebintu ebyo naye ono asazeewo abuukemu ku ssaawa esembayo alina ekigendererwa mabega bwe waliyo emyoyo ekyokubiri okutuddiza cheeke nga twamuwa cash kifiiriza wa kika kya waggulu nnyo naye kooti eri waggulu ennyo eyo yeeba emulamula ekooti eri waggulu ennyo yeeba emulamula n'abaana b'abaana be bajja kukisasulira ekirungi abaakirimu abateekateeka twali basajja tewali yakaaba twatunuligananga n'amaaso amakawo naye nga mu mutima tuwulira bubi ne tuyimusa okukkiriza ne mbagamba teri kirungi nga kuba na mukulembeze mulungi nabagamba mwenna musooke mumanye ekintu eki tujja kuba ne tent tujja kuba n'olukuŋŋaana that's it Katonda bw'atuweera omuzira kisa owa lumious events n'atuwa abaana ne bajjula omwoyo wa Katonda ne bakola ebintu bya nnaku 4 mu ssaawa 14 baatandika ssaawa 4 zigenda okuwera ssaawa 5 ez'ekiro nga tutandise n'okwalirira kapeti wakati mu tenti bwe tulowooza Mukama yagamba si bw'alowooza bwe tulowooza Isaaya 5:5 Isaaya 5:5 olunyiriri Isaiah chapter 55 verse 8 kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe so n'amakubo gange si makubo so n'amakubo gammwe si makubo gange bw'ayogera Mukama lumakinge waliwo abakulowooleza naye kubanga si be bakutonda baddembe okulowooza nga bwe baagala naye yakutonda ebirowoozo biri ku origino eyakutonda ebirowoozo bye biri ku origino bakulowooleza failure bakulowooleza shame bakulowooleza buli kintu ekibi kikubeeko kye bafunamu kye kitulema okutegeera kati nga twajjawo tenti zaffe nga twasendawo twanyigawo bwe tutuuka ku Lwokutaano nga twali tenti n'emu oba ofunyeemu ki ng'omwana w'omuntu so balowoozanga eno baggaddewo neno baggaddewo n'eri baggaddewo neno baggaddewo naye Katonda nga taggalirwa nga tazibirwa kkubo Katonda bw'aba atwala abantu mu buwanguzi tatera bayisa wali koolasi bayisa wali nnyanja waliwo ekkubo eryangu erigenda mu nsi ensuubizi mu kaseera Katonda abagenda mu Isirayiri mu kiraba abagenda mu Isirayiri mutambulira emyaka 4 okuva e Misiri mutambulira emyaka 4 okuva mu Egypt okutuuka wali mu Isirayiri naye Mukama yagamba nedda bayite wano mama bagenda okutuukawo omulabe n'akyakyanca n'agamba nti otyo ennyanja enyambyeko Musa n'akaaba ye twatandikidde Mukama n'amugamba nti abo Abamisiri boolaba abo bonna abo bagenda kunogoka omu togenda kuddamu kubalabako togenda kuddamu kubalabako omanyi abantu bagenda ne bagamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye mwandibadde mutulaga kamunye nnyingi gye zikuŋŋaanira wanika emikono gyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo w'omukisa abaana bo abali mu kusaba n'okusiiba weebale taata okutuwa obuweereza obunyuma bwe buti weebale abantu ku bugazi bw'ensi eno bawadde obujulizi
oba ebyo bye batamanyako naye weebale kubanga ekifaananyi ekisembayo kyali matabuta namungi w'omuntu yeeyuwa ku Kanani contrary on the devil's thoughts. Tenti yaliwo ennungi ennene eyava mu lumiyaasi event contrary to the devil's thoughts. Sente baaziwaayo mu lukuŋŋaana lumu ate nga very short notice abantu ne bakuŋŋaanya obukadde 5.2 biliyoni 2 mu cash ne 3 mu pledge. Nkwebazizza Mukama mu maaso g'ekibiina ekinene era ekibiina nkigambye n'ensi yonna nti si maanyi gange naye maanyi go. Mukama Falaawo bwe yakakanyala omutima nga ayagala okulemesa wagwabya bwabya. Amagaali ge n'embalaasi tebyawona ne mu nnaku zino abantu bakkiridde mu nnyanja nga banoonya ne basanga nga gyebiri. Kyenva nsabira omusajja n'omukazi gwe balemeddeko nga baagala aswale obasaanyewo nga bwe wasaanyawo oba mu nnyanja, obasaanyawo nga bwe wasaanyawo Abamisiri, saanyawo emizimu, saanyawo emisambwa, saanyawo emandwa, saanyawo ebiteega, saanyawo amajini, saanyawo buli kyokoola, saanyawo buli kigambo ekibi, saanyawo buli kirowoozo ekibi ekibadde kirowoozebwa ku muwala oyo, ku mulenzi oyo, ku mukazi oyo, ku musajja oyo. Abasanyukira okugwa kwe bonna baswalire wamu. Abasanyukira okulemererwa kwe bonna baswalire wamu. Weegulumize Mukama, bawa omukisa abo abatuwa omukisa, bakolimire abo abatukolimira, kubanga gwe wasuubiza mu lubereberye essula ya 12 olusooka olwokubiri n'olwokusatu wakigamba jjajjaffe Ibulayimu nti abo abanaamuwanga omukisa onoobawanga omukisa, n'abo abanamukolimiranga onoobakolimiranga gwe. Ensonga lwaki ffe tetuna kooti gye tunoonya. Omulamuzi ow'okuntikka eyalonda abalamuzi bonna sala ogw'ensonga. N'oluvannyuma lw'okubonaabona kw'abantu bo omwaka Mukama ogutikka engule ey'obulungi bwo. N'oluvannyuma lw'okubonaabona kw'abantu bo omwaka Mukama ogutikka engule ey'abbandansi. Waliyo abantu nga balina amayumba nga makalu temuli kintu na kimu, nga waliwo abaleeta ebizibu ebyo ebyaleeta okubanga mu nju temuli kintu na kimu, era nga bali eyo basanyuka bagamba abo tebalirya kantu. Naye Katonda abawadde obulamu okutuusa olwaleero. Omwaka gugweko ng'olugero lukyuse mu linnya lya Yesu. Omwaka gugweko ng'olugero lukyuse, abaddeyo eri enkuta, abadde talina kantu konna, omulabe wo ng'ayongera kukusanyukirako, ayongera kucyacanca. Omwaka gugweko ng'omulabe ebimukalidde ku matama. Kitange mu linnya lya Mukama ffe Yesu nsabira buli ali mu nnaku omutaase, nsabira buli gwe bayigganya nga tebalina na nsonga wabula obujja, wabula efitina, wabula ettemu, wabula obukuusa, obutayagaliza. Nkwegayiridde Mukama buli ali mu kiti ekyo gwe bayigganya mu ngeri eyo tebawangudde. Wangamba Mukama nti an enemy revealed is an enemy defeated. Kyenva nkusaba Mukama nge Taata, bano abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, bano abakyala n'abaami, abalabe baabwe bonna be balabyeko be bategedde, Taata obawanguze n'okukirawo ku balabe baabwe, obawanguze n'okukirawo ku balogo, obawanguze n'okukirawo ku balina ebirowoozo ebibi. Bawa omukisa abatuwa omukisa. Tunaayimusanga Lumiyaasi events ogiwa omukisa, tunaayimusanga True Vibes ogiwa omukisa, tunaayimusanga abaatuyambako bonna obawa omukisa. Naye Mukama ne bali abatulemesa bakolimire nga bwe wasuubiza.
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wagamba banaatuwanga omukisa onoobawanga omukisa. N'abo abanatukolimiranga wagamba onoobakolimiranga gwe.